ready for that deal. So sagala njogera byesimanyi naye nga kyemmanyi nti era ekirabikako nti omuliro gukutte ne gwonona ebintu by'abantu ebyo nga bwe mulabye guwadde omuliro gw'amaanyi naye fire brigade yakoze ekisoboka yoguzikira nga omuyimbi kanise ng'omuyimbi yasoka mu kintu oba abadde mu kintu ebimu ku bintu bino kati olaba omuyimbi bw'aba nga adde mu covid n'agakayiye ka bizinesi akakole bw'aba nga tayimbye asobole okufuna ekikumi ekyokulya nebiggwawo bwe biti bambi abazembelega nnyo kubanga amanyikiddwa mu kuyimba naye ati bw'aba nga agasseeko amagezi okugattawo akoleyo ka bizinesi akalala kiba kimukubye wala tulinawo obuzibu bungi twakava mu covid nga tetukola twakava mu kutwala abaana ku masomero twakava mu nnaku enkulu kyoga bizibu nnyo it is difficult for abafiiriddwa ebintu kubanga ebintu bittako mu musaawo nebentukidde wano ng'omuliro gwaka nga muzibu nnyo okuzikiriza ebintu ebibadde ng'ebya plastic bisaanuuze omuliro nga bwe mugulaba tegulina kyeguliseewo nawe obaddewo ne bizinesi nze office yange ya National Culture Forum eri wano theatre so nze business yange kumakinga sure nti theatre eno eri heaven for art aliwempulira nti National Theatre ekutta omuliro nebembera kabale environment gyoni so wano eno gemaka ga creativeness emabega eyo wajjudde obusiisiro obulimu crafts bintu byodde bijja kuggwawo bingi nnyo nesi yetatwandigirwozinze kuba omuliro gwo tegulina control aba fire brigade we bali nze saagala kwogera nga aba fire brigade nze ndiwo nga chairman wa National Culture Forum era alumirirwa buli kaduuka akalyawo buli abaddewo mukwano gwange era ffe tutuula wano nga tumaze emirimu gya office etuula netwogeramu wadde ne bizinesi z'abantu abantu bajja ne bagula ebintu bagula engoye wabadde waliwo saloon okusaya waliwo printer yes kibadde kyangu nnyo Zé, kamu sino kalukuni nayo. Watu jirekeo. Watu jirekeo wana. Jirekeo. Zirugo kusonga bintu. Obuzibu bwakubisonga kubizya. Kubanga kujawo n'okutabya abasaba baati. Kiyetekaga by president babatereza ushahada asotereza rufu hii kabitereza rufu ndio sigara tujakuwa tubisotinga neti tukigana kuda mukola yes neka ndio bwala soko sana kujandikibwa wala kubala kema nze nsimbedde mu tuntu lya leero omuliro gukutte wano ku theatre naye nga kiteeberezebwa kusinzira wadde abasajja abalina welding gwe babadde bawerodinga abasajja abo nze nga kyendabyeko kubanga nabalabyewo okudda bakola emirimu basose kujjako ssubi ne bayiteeka wansi erimu kati owuzzeeko naye mbadde nyina wentudde nga mpulira grind eyo kya welding ng'ekaaba wayise eddakiika ntono nnyo nendaba omu ku babadde bakolawo nga adduka emisinde ng'ekibatu ekiga kitonya omusaayi bw'atonya omusaayi nze n'enzigi eno gy'ava okulaba ogubadde okutuuka gy'ava ng'omuliro gutuntumuka ku nsonda kwemu ku konteyina ezo ezibaddeawo eri esooka gye gutandikidde okutuuka awo tandika okugezaako obuzizi obubaddewo tukuzikiriza tewaliwo wate nga zonna ekibadde kisinga okwewunyisa nga nzigale nga tewali muntu kyasobola kugamba nti azikayo kino oba ajjayo kiri abalina ebisumuluzo tebabaddeewo tugezaako okukuba ku masimu era basobodde okujja naye nga tewali kyosobola kuddamu kutaasa sawa zibadde zikonye mukaaga eddakiika ekibanga eddakiika zibadde ziyiseemu dakiika nga 15 ku 10 ise ku ssaawa mukaaga naye obudde tebugenze bw'amaanyi nyera nsobola okukyogerako kino nti neebaza poliisi nti basobodde okutuuka mu budde
ne bataakiriza yebasobodde okutaakiriza ne basobola okuzikiza omuliro si kutaakiriza ne basobola okuzikiriza omuliro naye nga kyova okitadde ku bbali ebintu bitokomose baddemu ebisobola kugamba nti sente bweziti bizinesi ezijjiridde omwo mubaddemu waliwo awali ebbaala enjogera ku bbaala osobola okulowooza ku biki ebibeera mu bbaala babeera abasitookinze ebyo byonna bikoze ki tugezaako okuba nti bataakiriza byononeka bigwa biyiika buyisi ebyononeka waliwo konteyina endala ebaddemu ya botiiki konteyina endala ebaddemu nga era zonna okumala kusaba ekituuse nabo abasobodde okuyingirayo mu bebukakkali nga tuba kyosobola kutaakiriza mu bufunze Emaali ya ssente esobola kugamba nti bweziti tokomose nebanga esaanyeewo baddewo ne bizinesi byonna bigendeddemu ekisumuluzo abadde akina wenjogeddeko mu maaso nga taliiwo alina ekisumuluzo era amasimu ge tugezezaako kuba tokkirizibwa kuyingira ku muliro ogubadde gukwata wali tolinange tewali access yonna yosobola kukola ki osobola kuyitamu kuyingirayo okubaako kyotaakiriza sirowooza nze ku kyendabye sirowooza nti walina gwe bakutte kubanga nze oli nga wenkunyonyodde eri gye mu maaso oli namusanze ekibatu kitonyolokoka musaayi ngenda saamubuuza nakumubuuza naye okutuuka gyavudde ntegere butegeezi bwe ndabye omuliro sibuuza nakubuuza ntegere nti abadde bookya waggulu bwe mulabye nga atonyoloka omusaayi ntegere nti adduse ekibabu mu kudduka ekibabu kiki ekimusaze sikitegedde kati ate babaddeko abantu nga basatu babana naye kati oli bwagize bwati ne bali olabye obukosi omuliro gye bakutte awo sinza kumanya nti balina gwe bakutte oba bakoze batya mu buli ngeri nabo badduse kibabu kigikakatako si kugisaba ng'okulaba nga esobola okulabirira omuntu n'ebintu bye nga bannansi tuba etudduukirire okusinziira ku mbeera etutuuseeko tuli bannayuganda tusasula emisolo kale mu mbeera eyo tuba tutuukiddwako ekikangabwa nga kino bwe kiti obuyambi bwonna obutali bwakugikaka wabula okudduukirira bannansi baayo okulaba nga ebaako ku ddaala kwetuteeka naffe emirimu gyaffe gigende mu maaso. Tom kisamanyi ndowooza njogera bulungi sibanyooma sinagwe mmanyi situation gye mulimu yo ngimanyi situation ngimanyi naye tutegeerekane naye bw'oba ogiyalinga serikali polisi tubasanyukira tukwetegereza twamamamaje agwe settlement bamutwalinda kole teri kirala kitumwagaza